Amina. Mukama mwesigwa. Amanya ndi omutume Richard Semuju. Amina. Nebaza Katonda olw'ekisa musobola okutuulako. Amina. Negatta ku kkanisa eno mwezi gw'omukaaga mu 2023. Amina. Era omukisa n'engulabira mu kifo kino. Mukama mulungi era mwesigwa. Amina. Ekkanisa oba ministry eri Chosen Apostolic Mission, ekkanisa Chosen Apostolic Church eri Masajja ku luguudo lw'e Busaabala. Nebaza olw'omulimu ogukyakolebwa mu kifo kino era twebaza Katonda kuba twalindirira dda okuzimba naye okubeera nga kutandise. Mukama Katonda mwesigwa. Amina. Tukyebaliza ddala Mukama. Amina. Ngenda kwogera ku bijjulo kuba ne leero tugenda kulya emmere, si kyo? Tulidde senga agamba nti n'abawaata leero baakoze eki? Babadde bangi. Amina. Naye saagala nti emmere gy'ogenda okulya olwaleero ogibale bubazinga mmere gy'okola ki? Ey'okulya agenda okukkuta. Aleluya. Ate bw'onoomala omukkuto nga wayiseewo ennaku nga ziizo by'olidde bikole kibifulume. Amina. Nti bwe twakkiriza Yesu Kristo tulina ebintu bye tulina okubeera nga tugenderera. Amina. Eno togenda kuliisa mubiri gwokka, naye waliwo n'engeri gy'ogenda okuliisa omuki? Omwoyo. Amina. Bule tukuŋŋaanira wamu ng'abaana ba Katonda. Amina. Bule tukuŋŋaanira wamu ng'abaana ba Katonda ne tuliira wamu, si mubiri gwokka gwe gulya naye n'omwoyo gukola ki? Guba gulya. Amina. Mukama waffe Yesu Kristo yamala emyaka 3 ng'ateekateeka abagenda okutwala kye yatandika mu maaso. Amina. Yamala emyaka 3 era mu bantu be yayita abali meja bali abantu 12. Aleluya. Naye kikwewunyisa mu 12 be yayita tekwaliko n'omu gwe yajja mu yeekaalu. Amina. Tekwaliko n'omu gwe yagenda kubamu abaali bazze nga baweereza mu yeekaalu mu bakabona. Tekuliiko n'omu gwe yakola gwe yayita. Amina. Naye yagenda mu bavubi n'ajjayo, mu bawooza n'ajjayo, n'ajja mu bitundu eby'enjawulo abaali bakola emirimu egy'enjawulo ye nga bwe yakola ki? Ekikwewunyisa era ojja kirowoozaako nawe obuuze lwaki ku baweereza abaali baweereza mu kiseera ekyo talina gwe yajjayo. Amina. Naye ng'azimba omulimu gwe ng'agutambuza waliwo ekintu kye yakola ng'ekiseera kye kituuse ng'afundikira. Amina. Bayibuli etugamba, yagamba abatume nti bwe munaaba mutambula mujja kusanga omusajja ng'alina yeetisse, mugambe nti Mukama waffe atugamba otulage ekifo tugenda kuteekerateekera okuyitako. Aleluya. Era ne bagenda ne bateekateeka, naye mu byaliwo babeera bali ku kyeggulo nga baliya. Kino kye kigambo kye bagamba nti naddira omugaati n'agumenyamu n'abawa n'abagamba nti guno gwe muki? Gwe mubiri gwange. Aleluya. N'abagamba na guno ekikompe gwe musaayi gwange ogw'endagaano empya. Naye yali amaliza bagamba nti mukikolanga okunzijukiranga nze. Amen. Mukikola okunzijukiranga nze. Kati bwe tubaeranga okwo tekwali kuwoomerwa mwenge gwe baanywa, wayini gwe baanywa. Lwakuba ntumuyita mwenge naye yali wayini, kiringa omubisi ogw'embidde abalaba ku mubisi gw'embidde. Bw'obeera wakamala okugusokola Yesu naye tekuba tekutamiiza kuba tekubaako yeast. Amina. Waliwo wayini atakola ki? Naye olwakuba nti empandiika y'Oluganda yaguyita mwenge. Aleluya. Yaguyita muki? Yaguyita mwenge. Amina. Naye nga tekyali tekitamiiza. Amina. Naye nabaga mukikolanga okunzijukiranga. Amina.
kati buli we tumujjukira kitegeeza tekyali physical, kyali rooted in the spirit, kyali rooted in the spirit. Amina. Bwe tuddako mu lubereberye mu ssula ye14, amina, Katonda atugamba, Bayibuli etugamba nti Ibulayimu bwe yamala okuwangula olutalo, aleluya, Melkizedeki bwe yamusisinkana, amina, ki Melkizedeki kye yawa Ibulayimu, amina. Tusobola okusomayo, tugendako mu lubereberye essula ye14, kijja tuyamba mu lubereberye essula ye14. Genesis chapter 14. Lindako nkuwa scripture. Oyinza otandikira ku lunyiriri lwe18 oba otandikira ku lwe17. Genesis 14:17. Yes. Ne kabaka w'e Sodoma n'afuluma okumusisinkana. Bwe yamala okukomawo ng'asse Kedowoomeeri ne bakabaka abaali naye mu kiwonvu Save, kye kiwonvu kya kabaka. Ne Melkizedeki kabaka wa Salemu n'aleeta emmere n'omwenge, era ye yali kabona wa Katonda ali waggulu ennyo. 19. N'amusabira omukisa, n'ayogera nti, Ibulaamu aweebwe omukisa Katonda ali waggulu ennyo, nannyini eggulu n'ensi. Era Katonda ali waggulu ennyo atenderezebwe, akugabidde abalabe bo mu mukono gwo, n'amuwa ekitundu eky'ekkumi ekya byonna. Kabaka, haleluya. Bwe yamusanga kabona, kiki yawa Ibulayimu? Amina. Yamuwa emmere n'amuwa n'omwenge. Amina. Ono Ibulayimu Katonda agamba nti ŋŋenda kutandika eggwanga erintegeera. Amina. Ku Ibulayimu Katonda kwatandikira okubeera ng'akomyawo obulokozi okusobola okubeera nga bukola ki? Nga butandika. Amina. Naye era ye nga kabona kiki yakwata? Nga kabona yawa Ibulayimu, amina, yamuwa emmere n'omuki n'omwenge. Kyekintu kyekimu ne Mukama waffe Yesu Kristo abakkiriza, abayigirizwa, amina, bagenda okuleka naye abawa emmere era n'abawa n'omuki n'omwenge. Naye omwenge agunnyonnyola agamba nti guno omwenge gwe musaayi gwange ogw'endagaano eki empya. Kati nkola ya Katonda, abantu nga bakuŋŋaana abawa ebijjulo, amina. Naffe wano tukuŋŋaana ng'olwaleero tugenda kulya naye tetugenda kumala kulya kukkuta. Waliwo omukisa gwa Katonda, waliwo endagaano enywezebwa wakati waffe ne Katonda, amina. Melkisedeki wawa Ibulayimu emmere n'omwenge, amina, yali anyoza endagaano, yali atandika yenkolagana eri fisiko ey'obwakabona obwa Ibulayimu butandikira awo ng'alya. Kati olwaleero saagala obeere ng'olya buli, amina. Manya nti waliwo Katonda kyakola mu bulamu bwo. Amen. Waliwo Katonda kyakola ki? Kyakola mu bulamu bwo. Ensi ey'omwoyo ennono zaayo mu bwakabaka bw'ekizikiza n'obwakabaka obw'omusana ennono zifaanagana. Amina. Kubanga ennono z'omwoyo Katonda yazitandika, Sitaani talina kye yatandika. Amina. Naye yeeroba mu bya Katonda ennono ezo naye mwatambulira asobole okunyweza ekiriwo era ekigenda mu maaso. Haleluya. Tulaba Yesu, amina, era Bayibuli egamba nti naye aliwo ng'engeri ya Melkizedeki bwe yakola ki? Bwe yaliwo. Haleluya. Katulina okutegeera abamu abalala ebitutawaanya, abamu n'ebirooto ebimu bye tufuna tuloota tulya, amina. Naye nga wabeerawo abaakusooka bagamba nti ng'abaasooka baatufumbiranga ebijjulo, naawe gwe olina otufumbira ebijjulo. Abamu oyinza okubeera wano nga walokoka naye nga musaayi gye gwakugula gwe walina okubeera omuteesiteesi ow'ebijjulo. Haleluya. Kyova olaba nti emikolo gyonna nze ngenda kugamba ku gya Buganda kuba mwenkulidde.
amiina, gyonna egiri vaito gibaako ebijjulo, amiina. Ani yali ayabiza ku lumbe ng'oli wano, amiina, muli emmere naye waliwo ekijjulo. Ani yali alidde ku kijjulo ky'omusika? Wakiryako emmere eba efaanana etya? Kyekikifulo ekyenjawulo. Aleluya. Tebaamu muki munnyu. Yes, ekijjulo ky'omusika, amiina. Ekijjulo ky'omusika kankinyonyoleko eddakiika ntono nnyo. Bwe baabya olumbe balusulamu ku Friday, amiina, omusika ne bamuteekako ku Saturday. Lubuga mumulaba, lubuga bamuwa ekibbo ne bamuwa n'akambe, amiina. Omusika abeera asikidde emyoyo gy'omugenzi gyonna gy'abadde atambuliramu. Ekifundikwa ekyo bakiyita ekifundikwa eky'emizimu n'emisambwa ne lubaale. Kivula bakiyita ekyo. Era oli bw'abeera asuubiza baga tujja kujjako ekifundikwa kyaffe. Kibategeeza ekifundikwa eky'emizimu n'emisambwa ne lubaale byabeera akoze eki? Asikidde. Kati abeera lubuga yabeera mukyala waagyo. Aleluya. Era obeera nga waliko lubuga omanya ki kye weetikka, amiina. Kati lubuga akasoke bamuwa kalina kuwaata emmere, amiina. Kati ekijjulo ky'omusika bafumba emmere ebeera ya minwe, aleluya, eba ya minwe. Naye olulagala olugenda okusaaniika lusula ku malaalo g'omugenzi gw'osikidde, proper, amiina, gye lusula ku makya n'osaanisa emmere, amiina. Naye kubeera kulya buli nga ffe olaba nti wano bwe tubeera tusembera tetulya kukkuta, tulyako buli. Omunwa ogumu basobola okugabanyamu abantu nga bana, buli omu n'oteekawo engalo ne bakola ki? Ne bakuwa. Nejjukira nti lwaki temuli munnyu, ekyo nakyo yagala okimanya, amiina. Emizimu tegirya munnyu, emizimu tegikola ki? Emizimu tegirya munnyu, emizimu tegikola ki? Tegirya munnyu. Bayibuli etugamba etya? Tugendako mu Leviticus, bana ekyo badde oyagala okimanya. Leviticus ndowooza chapter 6, if I'm not mistaken. Chapter 6 eba chapter 2. Haleluya. Anyway, nja kiraba nga bwe nkyabuulira, amiina. Kwa Bayibuli egamba nti nno buli ekiweebwayo ky'obeera owaayo ekya Mukama kirina okulungibwamu muki? Omunnyu. Omunnyu y'endagaano ya Katonda, amiina. Kati emizimu gyonna teri mizimu girya munnyu, haleluya. Eyo emmere tebaamu muki? Tebaamu munnyo, amiina. Emmere tebaamu muki? Tebaamu munnyo, haleluya. Lwaki? Nti ebijjulo by'emizimu gyonna tebibaamu miki? Munnyo. Kati ekijjulo ekyo obeera okiridde nga eky'omusika, muba mulinyuwinga endagaano n'emizimu n'emisambwa ne lubaale egya famire. Muba muzza bujja ki? Endagaano. Kyova olaba nti bali nga bamaze okugenda, kubanga mu lwabya lwa 6 ku Lwessande abafamire be baba bakoze eki? Basigaddewo. Limubeera nga abafamire mu musigaddewo, omusika kyekijjulo ky'abafumbire. Era bagamba nti abali vaito abawaga temuddayo, mulina kumala. Era kati kasa mumala okulya ekijjulo ekyo ne bwogenda, omukolo guba gukoze eki? Guwedde, haleluya.
omukolo guba gukoze eki guwedde. Ekijjulo ekirala ani yali amaze ku balongo? Wali badde ku mukolo gw'abalongo? Amiina. N'omukolo gw'abalongo wabeerawo ekijjulo kya Nnaalongo omukulu kyafumba. Ne Nnaalongo omukulu temumumanyi? Haleluya. Oh Jesus Christ. Kati nze bwe nzaala abalongo, amiina, bwe nzaala abalongo, bwe tuba tugenda okumala abalongo, si nze mbeera Ssaalongo omukulu, nfunayo omu ku baganda bange yabeera Ssaalongo omukulu, n'omukyala naye afunayo ku baganda be yabeera ani? Yabeera Nnaalongo omukulu. Amiina. Kati bw'abeera Nnaalongo omukulu, Nnaalongo omukulu yabeera mukyala wa spiritual Ssaalongo, era abamu mwe bayingirira mu spiritual marriage. Anti kati wabeerawo Mukasa. Tolaba yemba bweza bwa Mukasa. Amiina. Mukasa yawa omukisa gw'abalongo, naye abeera jjajja w'abalongo. Nabuzaana n'abeera maama. Amiina. Kati bw'obeera Ssaalongo omukulu gw'obeera bba wa Nabuzaana, bw'obeera Nnaalongo omukulu gw'obeera mukyala wa Mukasa, ali physical. Kati emikolo gyonna mwe mugikola, era ekijjulo kya Nnaalongo omukulu kyafumba tekibaamu munnyi. Bafumba embuzi n'enkoko naye tebibaamu munnyi. Era emmere eyo tebagibegesa ngalo, bagibegesa bigere. Haleluya. Bagibegesa biki? Bigere. Towule bagirayo bayimba we bawemulira ennyo ne bawemula ne bawemula ne bayingira mu ddiro kasolwalo asooka kujja n'alyoka agirinya bagibegesa bigere. Nze naliko Ssaalongo omukulu. Amiina. Kyova olaba nti nalwawo n'okuwasa because namala kulokoka ne ntegeera nti nali initiated mu ekyo we nali Ssaalongo omukulu. Waliwo anko wange yali musajja mufumbo. Amiina. Ng'alina omukyala, ne wabeerawo mukulu we n'azaala abalongo, ne bamulonda okubeera Ssaalongo omukulu. Naye okuva lwe yabeera Ssaalongo omukulu, obufumbo bwe teyaddamu kubeera na mukyala. Buli mukyala gwabeera naye ng'amubba emikutuuka bodduka. Babiri yabakuba n'okepamira ne beepamira. Ng'akuba. Neera mala kulokoka n'enzula ne ngamba nti okuva lwe yali Ssaalongo omukulu, then yali initiated. Haleluya. Kati mulimu ebijjulo by'ogendako nga togenda kubirya buli. Haleluya. Naye nga spiritually birina, you are going to be initiated. Spiritually you are going to, olina endagaano z'ogenda okulinyuwinga, z'ogenda okuzza obujja. But tugambako in the book of Numbers chapter 25. Nja kusoma okuva ku lunyiriri olusooka. Okubala 25 olusooka. Isirayiri n'abeera Sitimu, abantu ne batanula okwenda ku bawala ba Mowaabu, kubanga baayitanga abantu okujja ku ssaddaaka z'abakatonda baabwe. Abantu ne balya ne bavuunamira bakatonda baabwe. Isirayiri ne yeegatta ne Balipyoli, obusungu bwa Mukama ne bubuubuuka ku Isirayiri. Haleluya. Komaawo. Ki ekyabaleetera okubeera? Kubanga mu ssula ez'emabega, amiina, bajja nga b'amaanyi. Balamu n'alekeraawo, amiina, n'alemererwa n'okukaasinga abaana ba Isirayiri. Amiina. Ate ng'ebyoto byonna yabiyimusa nga by'amaanyi, n'abeerako ssaddaaka, naye tewaaliwo yasobolera pavaatinga baana ba Isirayiri. Era bw'alemererwa, gano ge magezi ge yawa Balaki. Yamugamba nti kaakati kola ebijjulo. Kola biki? Kola ebijjulo.
Amiina. Ne bwe yakola ebijjulo ki ekyavaamu? Amiina. Kasita baatandika okulya ku bijjulo, ddamu osoma olunyiriri olwo twetegereze bulungi. N'oluzungu ogenda tusomera. Okubala 25 busooka. Isirayiri n'abeera e Sitimu, abantu ne batanula okwenda ku bawala ba Mowaabu. Kale abantu ne batanula okwenda ku baana ba Mowaabu. Kubanga baayitanga abantu okujja ku ssaddaaka za bakatonda baabwe. Kubanga baabayitanga okujja ku ssaddaaka za bakatonda baabwe. Buli woolya ekiweereddwayo gye bali waliwo spiritually waliwo ekikola ki ekikwambala. Maama tusomere mu luzungu. While Numbers 25. While the Israelites were camped at Acacia Grove, some of the men defiled themselves by having sexual relations with local Moabite women. These women invited them to attend sacrifices to their gods, so the Israelites feasted with them and worshipped the gods of Moab. When you feast, they defile themselves. Defiling very physical, defiling very spiritual. Amina. Baria. There is a time. Amina. Treasure. Wojitunda mu treasure. Amen. Amen. You exchange your treasure through treasure. Nabano bajjanga okwagala okulya. Abaganda bagamba nti okwokulya kwasula wammese mu kita. Kati buli wooli ebijjulo ebyo abeera abikoze abeera n'ekigendererwa. Sitaani yakimanya tukulemu kuŋŋaana abaana ne bakuŋŋaana ne balya. Spiritual wabeerawo ekyomuwendo ekibeera kikolebwa naye n'atandika ebyo. Amiina. N'atandika ne batandika okulya. Naye buli we baalyanga. Amiina. Baawangulwa. Era batandika obwenzi bw'Abamowabu bw'abambala. Amiina. Bw'ogendako mu 1 Kings chapter 11. Amiina. Bayibuli etulaga Sulumani. Amiina. Sulumani kye kyamujja Katonda. Amiina. Kasita naye yatandikanga okukolagana naki nabali n'abawasa. Omukazi bw'omuwasa akufumbira ebiki ebijjulo. Ntera nnyene enjiri ntera gibuulira ku gundi ku crusade. Amiina. Nti waliwo mu busamize ke bayita akaggalanda. Amiina. Ako kabbi akaggalanda oba kabbi akasembayo bakakaza nnyo. Kasita omukazi akakaza n'akatabika mu mmere n'agiwa omusajja kwayogerera ebigambo. Amiina. N'awamba omutima gw'omusajja ogenda okulanga omusajja ali rooted mu mukazi ne bw'abeera mukazi akoze ensobi abeera takyagiraba naye ng'amala muliisa. Amiina. Amiina. Kyonyuga nti n'abasajja mulekerawo okulya ebintu ebivundu n'ebikyafu mukero mukazi alokoke. Babaliisa bbi amukwata n'amukaza n'amukolamu ensaano. Buli w'ogenda okulya n'akuteeramu n'agamba nti naakukabbi nga bwe kanyuma. Nange bw'otyo bwe nja kubeera nga nze gw'oyagala nga bwe ke kasembayo nze gw'ogenda okusembayo okwagala. Togenda kwagala mulala. Togenda kunzizaako nga kabbi akaggalanda akaggalawo bwe kaggalawo. Tewaliwo kibazaaku. Naye kulya okulya okulaba ng'ekyomubiri naye waliwo kutuukira okubeera nga kwa mwoyo. Amiina. Okulya nga kwaki kwa mwoyo. Amiina. Katonda yagaana nnyo abaana ba Isirayiri nga tayagala nnyo bayingire nnyo mu bijjulu kutabagana. Tulaba nti nno ekyataasa Shadrach, Meshach ne Abednego kiki?
baagaana okulya ku mmere kubanga eri ennyama baalinga basooka giwonga bakatonda baabwe bisolo. Amiina. Bo ne basalawo ne balya ebijanjaalo n'emmere endala etawongeddwa kyekyabataasa. Amiina. Naye nga baali babalowooza. Amiina. Nga balina kulya mmere kabaka gy'alyako kuba kabaka gy'alyako emala kuwongebwa y'omizimu n'emisambu. Amiina. Bwekyo bati ne bagaana okulya emmere emponge. Lwaki baagaana? Amiina. That's why their spirits were not defiled. Emmeme zaabwe tezaali defiled kubanga tebaalya biri ebisaddakiddwa. Beewonye ne batalya ebisaddakiddwa. Amiina. Kyova laba nti baasigala nga baraiminga nga bathrivinga ne Katonda waabwe kubanga baagaana okulya ku biri. Baagaana okunywa omwenge gwabwe, baagaana okulya ennyama yaabwe ne basigala. Kati okulya saagala buli kiseera okutwala nti kubeera kulya buli. Kyova laba waliwo pate ze batuyitako ne tugenda kubanga toyagala kukola ki oli amanye nti kiki. Naye olumu n'ogaana okulya. Waliwo n'ogenda ng'ogenze n'omwoyo nga ddala ogenda kulya naye obeera otuuse Mukama n'agamba tukwatako tolya. Amen. Bantu bangi bakola emikolo. N'akola birthday party. Golose lwaki abantu abamu birthday party aziteekamu ssente nnyingi? nga baneiba baluzungu balugezigezi nnyo nga tugezaako okubabuulira enjiri nga tebakkiriza. Ate abasinga baali basiraamu awe Muyenga. So Mukama n'agamba, nali simanyi nange makulu ga bibiri, naye Mukama n'agamba mukole pate y'omwana mugisabire mubayite naye mugikolenga ya bbeeyi mugisabire. So ne tukola birthday card, ne tukola pate naye ne tubakolera birthday cards ne tuba invitinga, ne tukola n'obuntu obulungi obubasikiriza. Ne bajja. Bwe bajja baali nga balina olugezigezi tebaagala kumanya, naye okuva lwe baamala okulya baakyuka n'okulokoka twababuulira enjiri nga bajjanga ne ku kyoto. Mwabaloga. Mwabakola ki? Mwabaloga. Ne bafuna ebizibu kubanga bwe baali emmere waaliwo ekyali nulfied. Abamuliza n'okubeera no nga bijjiro ebadde bikutawaanya naye ng'emmere gy'ogenda okulya olwaleero ogenda ofuna deliverance yo. This is not just mere food. Goloza lwatwandimaze nga ssente tukole. Lwaki Mukama abaana ba Isirayiri abagamba nga kukola feasts eza buli kiseera? Ye lwaki Yesu Kristo agamba nti kino mukikolenga bulijjo okunzijukiranga? Haleluya. Abantu akola birthday party. Ne birthday party eno aba n'ebigendererwa ebiwerako. Amiina. Waliwo Yesu Kristo bwe bamugamba naye abayigiriza bwe balidde emmere nga tebakoze eki? Tebanaabye engalo. Naye kati kikopi kye bw'ogenda n'ogisoma n'ogamba naye hygienically tuba tuzze mu hygiene, ate fe twasoma bamuyitanga hygiene. Baalinga bakyamu. Naye lwaki Yesu ate yakiraba nga tekyalina ki buziwaga nti ndaba mulya buli nekiyitamu nekikola ki? Naye ojja kgenda ng'oli yakoze omukolo gwe agambe nti amazzi agali wali buli anaabiddemu engalo temugayiwa. Bayibuli egamba nti omukisa gw'omuntu guli muki? Guli mu ngalo. Ajja cravinga buli mukisa oguli mu mazzi ogwo agusike. Amiina. Ekyokubiri kijja namukola kuba naye kijjulo wabeera wakoze eki? Emmere gye walidde nga yawongeddwayo. Kambazeyo ku kyolumbe kino nakyo mukitegeere. Amiina. Ennaku zino wakuba nti ensi eyavuwala naye olumba olutuufu lulina okuttibwako ente kuba ku lumba walina okuyibwa omusaayi. Era wakiyiwa bulwawo ente battayo embuzi
amiina. Naye omukulu w'ekika abeerawo ekiseera ekyo ente nga tebannaba kugisala, ajja n'agiyimirira mu maaso n'akoola emizimu, emisambwa, lubaale, emmandwa, amiina, ez'ekika ekyo n'agiyita. Bw'agiyita n'agigamba nti eno ye ssaddaaka yammwe era guno gwe musaayi gwammwe gwe mugenda okunywa. Era ente agifujja amalusu ga mirundi 3 mu mutwe gw'ente nga tebannagisala. N'agamba nti ebikwa, ebisiraani, ebipali, endwadde, ebibamba byonna ebiri ku kika kino tubitadde mu nte eno. Asooka n'ayita emizimu n'agafujja, ente ne bagiteeka wansi ne bagisala. Emizimu ne ginywa omusaayi, mwe ne mugenda muli ennyama. Kaakati Bayibuli etugamba mu Leviticus chapter 17. Leviticus chapter 17. Jatandikira ku lunyolo 10. Eby'Abaleevi 17 olw'ekkumi. Era bw'wanaabangawo omuntu yenna ow'omu nnyumba ya Isirayiri oba ku bagenyi abanaatuulanga mu bo, anaalyanga ku musaayi gwonna gwonna n'ateekanga amaaso gange okwolekera omuntu oyo alya ku musaayi, ne mmuzikiriza mu bantu be. 11. Kubanga obulamu bw'ennyama buba mu musaayi, era ngubawadde ku kyoto okutangiriranga obulamu bwammwe, kubanga omusaayi gwe gutangirira olw'obulamu. 12. Kyennaava ŋŋamba abaana ba Isirayiri nti tewabanga kummwe muntu anaalyanga ku musaayi, so n'omugenyi yenna anaatuulanga mu mmwe talyanga ku musaayi. Aleluya. Omusaayi Katonda yagaana abaana ba Isirayiri okugulya kubanga gubeera ku ki? Gubeera gugwe. Aleluya. Omusaayi gubeera gwani? Kati n'emizimu gwe tolina kulya musaayi. Amiina. Kubanga jjo gye girina okunywa omusaayi, gwe n'olya ennyama. Kati bw'olya ennyama ekitegeeza ente obulamu bubadde mu nte, emizimu gye gibeera gibunywa, gwe n'olya ennyama ekitegeeza musigala nga muli wamu, kubanga omusaayi n'ennyama bitambulira wamu. Amiina. Kyova olaba nti abamu oloota ng'olina ebijjulo by'okola ki? By'oliko. Amiina. Omusaayi gwe gutangirira obulamu. Kati wano Katonda yagaana abaana ba Isirayiri kunywako. Kati ne Sitaani agamba tewali akola ki? Tewali anywa musaayi. Gye emizimu gye ginywa omusaayi. Bwe giba ginywedde omusaayi, ekitegeeza nti nno gibeera nti nno mubeera mutuukiriza byonna bye mulina. Amiina. Gyo gibeera nga ginywedde muki? Omusaayi. Endagaano ebeera ekola ki? Endagaano ebeera enywedde. Kaakati wano emizimu bagireeta gyo ne ginywa omusaayi, mwe ne muli ennyama, ekitegeeza mubeera kimu n'emizimu. Amiina. Kyova olaba nti nno ab'ekika ekyo omutwe n'ebigere tebabirya, babiwa bajjwa. Wali obaddeko omujjwa? Omujjwa lwaki? Kubanga yabagambye nti ebipali, ebikwa, endwadde, ebibamba mu mutwe mwe yafugize, kati mwe mugenda nabyo. Abajjwa, kuba omujjwa tabeera wa kika ekyo. Omujjwa abeera mwana wa ssenga, abeera wa kika kirala, mwe mugenda nabyo. Naye weeraba nti nno twaliko abajjwa naye nga mubirwanira, ne mulwanira ebikwa, ebipali, endwadde n'ebibamba. Kati bano ab'ekika ne balyoka balya ki? Ennyama. Kati ekyo ekijjulo tojja kuŋŋamba kijjulo kya bulijjo nti olidde kukkuta. Ne spiritually obeerako ne byokoze eki? Byogenze nabyo. Amiina. Obeerako byokoze eki? Byogenze nabyo. Era edda omwana omuwala kasi abaera nga bamusanze ng'afumbiddwa ng'ali virgin. Amiina. Kubanga edda ebintu byali nga bizibu, nga ssenga agenda n'abaana manya agenderako, kasi yazuulanga ng'ali virgin, nga sayidi y'omulenzi bawe embuzi.
kati embuzi eyo senga agizangayo mu famire gye bazaala omuwala, embuzi eyo baagitanga ne bagifumba naye nayo teyabeerangamu ki munnyo. Amiina. Kubanga nabuzaana yakuma omwana okusobola okubeera nga ali vagini, kiba kijjulo kya nabuzaana. Era emmere amatooke gabeera ga minwe ge balya, gabeera ga minwe. Abakola ki? Amatooke gabeera ga minwe ge baliira ku gundi eyo. Amiina. Gaba ga minwe. Lwaki? Emizimu tegirya munnyo. Kyova olaba Dawudi akola endagaano ne Katonda, akola endagaano y'omunnyo. Amiina. Endagaano yaki? Y'omunnyo. Ekyo nakyo kibeera kijjulo. Emizimu gibeera n'ebijjulo byaki? N'ebijjulo byagyo byotakola ki? Ebiwerako. Aleluya. Gibeera n'ebijjulo byaki? Byagyo ebiwerako. Naye teri kijjulo kya mizimu kibaamu munnyo, kubanga emizimu tegirya muki? Tegirya munnyo. Amiina. Emizimu tegikola ki? Tegirya munnyo. Naye nga kyolina okutegeera, is vital okubeera ng'omanya lwaki ebijjulo bibeerawo. Amiina. Nabagambye nti emunyenye yo nasomesa ku munyenye wano, naye emunyenye yo basobola gitapinga batya? Oli bakola ebijjulo bingi. Amiina. Ebijjulo ebikolebwa nga bikolebwa okwagala okujja mu ekyo Katonda kyeyakola ki? Kyeyakuteekerateeka. Amiina. Naye nga bajja ne babisika, naye nga amazzi gano goonaabyemu engalo oli asobola okugateeka mu baafu n'asika emunyenye z'abantu bonna, ate emunyenye eraga omuntu aliko omukisa. Bw'obeera oli wa kisiraani, gwe eyo tebasika ng'oliko ekisiraani, naye aliko omukisa gwe bakola ki? Gwe bajjawo. Can you imagine? Tuyinza n'okubeera muwala omusajja n'akutwala mu hoteeri ku ddina, naye n'ategeeragana n'agenda okubasavinga, ne bakuleetera emmere nga mponge. Njagala balokola ebintu ebimu bizanyisa, mulimu bye mutaagala kuyiga naye nga tebibayamba. Amen. N'akuleetera emmere nga amaze ogiwonga, naye olunaku lwasuze naawe n'akwambula buli mukisa gwonna gw'olina mu bulamu. Abeera akozesa ebintu bibiri, through sexuality n'emmere giwalidde. Emmere esooka okukwambula akategeera gy'oli. Ekijjulo ekyo kakati ebintu bimu mubiraba nga bitono. Ekale emmere y'essuwaani y'emmere ya mitwalo 2.5, naye bw'akwata agenda okukusaavinga, kubanga batera okubeera nga bamanyi wote kati nebeera kafejavazi gamanyi omuntu amusaavinga. N'abaganzi bwe ndeeta omuwala gwe nja kuwa tipu ya mitwalo 10. Amiina. N'ekino kijja okunkolera. Aga tujja tegeeraga tujja singana ssaawa 9. N'atuukayo ku 8 n'asooka agikola ki? Agidedicatinga byayagala. Gwe bwe mujja awominga mpoominga womazi wezire. N'oli ekijjulo nekikuwoomera okukamala. But through the pressure gy'ofunye, you are going to sell your treasure. Ogenda okuddamu ebirala byokola byonna nga tokyalina kyokola kitambula, naye nga yakutandika naki? Na kijjulo kye yakuwa. Aleluya. Na kijjulo kye yakola ki? Kye yakuwa. Abamu ogenda okulaba nga n'obufumbo obadde mufumbo ng'obufumbo butabuse, abamu obadde okola kubanga n'omukisa gwo gonna be basajja b'osanga ng'omukubira amasimu buli omukube n'aka yo badde olina buzibu ki? Oyagala emitwalo emeka nti 10 n'agikuweereza naye nga takyaddamu kusisinkana. Let's go to the book of Exodus chapter 34.
Exodus chapter 34. Okuva 34. Soma lunyolo lwa 15 olwa 16. Tolagaananga ndagaano n'abo abali mu nsi baleme okwenda nga bagoberera bakatonda baabwe ne babawa ssaddaaka bakatonda baabwe ne wabaawo akuyita n'olya ku ssaddaaka ye. 16. N'otwalira abaana bo abasajja ku bawala baabwe, abawala baabwe ne bayenda nga bagoberera bakatonda baabwe ne babayenza abaana bo nga bagoberera bakatonda baabwe. Ndowooza mukitegedde. Haleluya. Mukitegedde. Haleluya. Nti abantu kasito tojja kugirabanga ssaddaaka naye kasabera amaze ogiwayo nga emyoyo gye ginywedde omusaala. Gwe kasito olya ennyama yaayo that means olidde ssaddaaka yaayo. Yomanyi otya nti omukyala akola mu woteri asobola okukusa ennyama ono gyaleese namuga nti yo gyoba omufumbira gyoba omusiikira. N'enkoko n'agamba nti yo gyoba omusiikira bwe tunajja gyoba omuwa. Ne mulya ku nkoko y'emu ng'akoze eki akwambula. Mu Uganda temuli mu kitasoboka oba abantu bagenda mu makomera ne bawa abasaavinga oli ne bamuwa egundi ne bamuwa obutwa mu kkomera. Just money. Niba amanya nti kyakuggyako omukisa gw'oliko ojja gutambulira mu billions. Naye nga olwakuba gwokyerabanga lugoojami naye nga spiritual yaalaba in the spiritual realm oli mu billions asobola kikwambula kyolina. Kyova olaba osanga bagagga ng'alina obugagga bwa bantu 10 na bameka 5 baali. Haleluya. Abooluganda njagala tutegeere ebijjulo byonna. Amiina. Bayibuli etugambye ddamu olusome tweyongera okutegeera. Exodus chapter 34 verse 15 and 16. Tolagaana ndagaano n'abo abali mu nsi baleme okwenda nga bagoberera bakatonda baabwe ne babawa ssaddaaka bakatonda baabwe. Sooka okomaawo. Tokolanga ndagaano n'abantu b'ensi. Endagaano ezimu tuzikola tetutegedde. Amiina. Yamala n'agyogererako naawe wano mubeera munyumya ebigambo byanyumya naawe byayogera naawe nga mulya biba binyweza endagaano eyo. Kubanga ekijjulo kibeera kikoze eki kifuniddwa era nga kituuse. Haleluya. Ebigambo bye mwogera biba binyweza biba bituukiriza endagaano eyo. Oluddako obwo olubadde olumazeeyo. Olw'15. Tolagaananga ndagaano n'abo abali mu nsi baleme okwenda nga bagoberera bakatonda baabwe ne babawa ssaddaaka bakatonda baabwe ne wabaawo akuyita n'olya ku ssaddaaka ye. Ne wabaawo akuyita n'olya ku ssaddaaka ye. Mukimanyi nti pata ezimu ze batuyitako tugenda kulya naye nga tulya ku ssaddaaka zaabo. Tajja kikuteerawo okirabe naye nga akuyise ku birthday party. Amiina. Akuyise ku party yonna kyasobola ogituuma. Amiina. Naye nga akuyise ku party n'ogenda n'olya. Naye Bayibuli etugambye n'olya ku ssaddaaka zaabo. Amiina. N'olya ku ssaddaaka zaabo. Ssaddaaka mmeka ze tulidde? Ate abamu tulimu amaanyi naye buli gy'ogenda olyako wadde okyalina amaanyi ga Katonda wabeerawo wodde emabega. Abamu tetumanyi na kubifiiringa kubanga abamu kati nyinza okugamba nti bukyanga January atandika wakasiiba emirundi emeka n'okweyawulako. Abamu ng'ogamba ebiri obagumu naye ng'ate oli muntu wa bijjulo. Buli bakuyita n'ogenda n'olya, buli bakuyita n'ogenda n'okola ki n'olya. Buli kyolya babeerawo kye bakwambula.
amiina, wabeerawo kyebakola ki, kyebakwambula. Si kintu kya muzannyo. Abamu muli bannabyabufuzi kati biseera bya kampeyini bagenda bayita ku bijjulo, amiina, olw'okuba omwagala nnyo ogende naye alina papasi lwaki ali mu bufuzi, amiina. Abantu abamu olina ne gweyagala ne tulina na reason lwaki omwagala nnyo. You can't explain lwaki omwagala. Ne bwagala gundi ne wobeera osibyaga akasaya tuyise kiro tujja kuba tulya, amiina. Nze Kasansi Luka 12 be mulaba abo basacrificinga, naawe ng'emmeme eyo baagiwamba dda lwakuba okyoyayogera mu nnimi. Baagikola ki? Baagiwamba dda. Naye wabeerawo retardation spiritual buli wooli ebijjo. Ate obeera nga toli muntu anoonya Mukama era ekiseera kituka ogenda okulaba bakwambulidde ddala, ojja kuloota ng'oli bwereero gamiyiine wosirong. Nyoseka nga weebuuza bijjulo ki bye mbadde ndyako, amiina. Nze waliwo omuyindi gwe nakolanga ate in fact ebiseera bye nali mu church awo Kampala Road. Ne mumanyi eno idi gye batta ebisolo, ekyennyamba nali mulokole. Naye nga idi eyo bwetuuka, omusajja abeera alina abakozi 15 era nga n'endiga agula 15. N'endiga agula 15. Akati buli gye bagenda okusala ojja n'ogiyimiriramu ggwe. Eyo ne bagisala ne bagiteeka wano, ne baleeta endala, n'omulala n'ajja n'agiyimiriramu, n'omulala n'ajja n'agiyimiriramu, n'omulala n'ajja n'agiyimiriramu. Nze bwe nakiraba ogwasooka ne ŋŋamba kati idi ezaddangako nga ne waga enkya mujja keera tugenda kutta ebisolo, tugenda kukola ki, nga nze nzija lwaggulu. Ate weewunye nti buli omu bagisala ennyama ne mumala ne mugitwala ku mizikiti egy'enjawulo ne mugikola ki, ne mugigaba. Gwe n'akuwayo kirezi 3 zodda nazaawa. Naye nze niwe nagendangayo nga eyange bagiterese dda nga ngikwata naye sigitwala nga ngisuula. Lwaki? Bwe tubeera omusanvu era endiga ogula musanvu. Ye kigende lwaki buli omu okuyimirira mu ndiga n'ogisala. Era mu bakozi bonna nze nzekka nze gwe basasuzanga kyeka, ate nno nesaafunanga ssente nnyingi nga mpa emitwalo 8 omwezi. Naye nga balina bonna basasuza cash, nze nga mpa kyeka. Nengenda mu Credit Bank nenzigyayo ssente. Naye nga abalala bonna basasuza cash. Simanyi ki kyeyazuula mu nze okubeera nga nze yampa cash. Naye nga we mumala okutta mubeerako gye musooka ne musiikako oba ndi mwokya ne muli. Naye gwe bwebuuze lwaki luli twali 10 endiga ne ziba 10, leero tuli 15 ne ziba 15. Kati gwe ennyama olowooza obalaga lya nnyama bunyama. Nziza okwogera enkwatagana w'ebijjulo n'eyo spirit. Tulina okubeera abeegendereza. Nze kati nno mukyala wange yatuuka ne ku level kubanga emmere y'omuntu ng'afudde tebeera nnyo na buzibu kuba bagifumba awo ne bafumba ne bali ye neeyo tagirya. Era mugenda okuziika ne bw'omugamba otya nti lya emmere talya mmere. Abakolesa ekisooka essula 11. Abakolinsi ekisooka essula 11 olunyiriri oba luli lwa 3 kandabe. Olwasatu mu olwo mu lugamba lutyo. 1 Corinthians 11:31. Naye singa twesalira omusango ffekka tetwandisaliddwa musango. Naye tusalira omusango tubuulirirwa Mukama waffe
tuleme okusingibwa omusango awamu n'ensi. 33. Leka mabega olunyi lwenjagadde luluwa. Lugamba mbeera mulyengeeka. Kale naluno olwasatu muli mulugamba kale obanga mulya obanga munywa obanga mukola ekigambo kyonna kyonna mukolenga byonna olw'ekitiibwa kyani kya Katonda. Amiina. Obanga mulya obanga munywa, amiina, olaba nti ne mukulya ne mukunywa Mukama Katonda ayagala tukikolenga olwaki olw'ekitiibwa kye. Haleluya. Niyo lunyiriri luli wano nti mulina okulya mulyengeeka. Chapter 10. Oh no, mbadde nze nsoma gundi. Osome chapter ngambye chapter 11. Eri 10. At 34, 11:34. 11:34. Omuntu bw'alumwanga enjala alyenga eka, okukuŋŋaana kwammwe kulemenga okuba okw'ensobi. Omuntu bw'alumwanga enjala alyenga eka, okukuŋŋaana kwammwe kuleme okubeera. Si buli kukuŋŋaana kwonna nti olina okulya. Waliwo olina okukola ki? Kati bwe tuddayo ate luno lw'ensome lubadde mu chapter 10 verse 30. Amiina, 31. Obanga mulya obanga munywa obanga mukola ekigambo kyonna kyonna mukolenga byonna olw'ekitiibwa kya Katonda. Amiina. Ate 11:34 n'agamba nti omuntu bw'alumwa enjala alyenga eka, okuŋŋaana kwammwe kulemenga okuba okw'ensobi, n'ebirala ndibirongoosa we ndigira wonna. Olina kyotegeeramu awo kusikupu kyezo zombi. Amiina. Okulya kwaffe n'okunywa kwaffe tukikolenga lwa kitiibwa kya Katonda ne si lwa njala. Bw'olumwa enjala tomalanga galya wadde enjala ekuluma. Agambye bw'olumwanga enjala gumiikiriza okole ki? Olyeka. Nze newunya abantu bebasanga ne mu takisi ne bamuwa gundi mbu bamuwadde bisikuiti. Amiina. Ne bamukuba kalifomu. Lwaki tulyalya? Naddala bakkiriza abalokole, lwaki tulyalya? Amiina. Okulya kwaffe kubeere nga tulya buli kyogenda okulya nga kikuweesa ekitiibwa. Amiina. N'obeera omwana omuwala amazima ga Katonda. Amiina. Obumondo obwo busatu obuzungu njagala obukwate mu ngalo. Osobola okukwata mu ngalo obumondo obuzungu? Obumonde busatu babukwata ne babuwaata ne babusalaasala. Babusalaasala buwerako naye nga baddogo. Ne balyoka bakwata ekikopo kya myezi egi ebiri ne bakisuula mu butto. N'obumonde ne babusuula mu butto ne bateeka ku suwaani. Ne balyoka baddira ennyaanya ensogole ne kaamulali omusogole ne babiteeka ku suwaani. Omwana omuwala n'atunda obulamu bwe. Kati nno n'abalenzi babagula. Amiina. Naye enkoko ya myezi egi gyekulidde. Obumondo busatu babusazeesaze ne babusuula mu butto. Amiina. Ne bateekako fudukala ne bumyuka. Genda okulanga omwana aweddemu nga mazima ekyakusuuza ekirabo kye kyakusuuza obugagga bwe kyatunda omukisa that only pressure nga bw'ogibalirira. Enkoko emyezi ebiri amazima ga Katonda oli wa myaka 2 n'enkoko ya myezi egi obumonde busatu.
ng'olumu obadde otambula n'okutambuza ensawo nga yabadde bukize busoose mu kituli osobola n'obbulongo n'obutuusa awaka n'oli. Ekijjulo ekitaweza 5,000 kale kaŋŋambe kya ssente nnyingi kya mitwalo 3. Amiina. Kya mitwalo emeka? 3. You've sold your treasure with the only pleasure. Ate Yesu yatugamba nti bw'okirya biyitamu biyisi ne bikola ki? Ne bigenda. Revelation chapter 2 verse 14. Okubikulirwa 2:14. Naye nina ensonga ku ggwe si nnyingi, kubanga olina eyo abakwata okuyigiriza kwa Balamu eyayigiriza Balaki okuteeka enkonge mu maaso g'abaana ba Isirayiri okulya ebyaweebwa eri ebifaananyi n'okwenda. Okulya ebyaweebwa eri ebifaananyi n'okwenda. Amiina. Okulya ebyaweebwa, abooluganda, oli ajja kuwa ekyokulya ky'otayinza kumanya nti nno kyakoze eki, kyawereddwa eri ekifaananyi. Amiina. Ng'ekyokulya kyakuwadde, aleluya, tajja kikulaga nti kyawereddwa eri ekifaananyi, naye mu kakodyo yajja kuba nga kyawereddwa eri ekiki, ekifaananyi, naye nga kwe tumanyi. Amiina. Abooluganda abalokole, nze neewuunya kati eri ayinza obutajja olwaleero kulya. Era kirwaki saagala emmere y'olwaleero ogirye ng'olya munne tuzze tusanyuka, but njagala leero wabeerewo spirituality ekuyingiramu. Waliwo ebijjulo biwalya nga tonnalokoka. Amiina. Naye ng'olwaleero bw'onoolya kino kigenda kunyulifayinga biri. Abaleege essula 2 olunyolo 13. By'Abaleevi 2:13. Era buli kitone eky'obutta bw'onoowangayo onookirungangamu omunnyo, so tokkirizanga kyowaayo eky'obutta okubulwa omunnyo ogw'endagaano ya Katonda wo, awamu n'ebitone byo byonna onoowangayo omunnyo. Ndowooza okitegedde olwaleero. Omunnyo gunyweza endagaano yaani? Ya Katonda. Kyova olaba nti ebijjulo bya Katonda ye yayagalanga okubyawula ku biri nga birina okubeeramu muki? Omunnyo. Amiina. Abamu oli awo waliwo sizoni weetuuka, njagala okigendere kino nga kirekubaako ng'ebigere bitera okusiiwa. Nga sizoni etuuka ebigere ne bikola ki? Kakati okuva olwaleero njagala omaakinge dates ki oba mwezi ki ebigere mwe bikusiiye. Amiina. Lwaki? Nti omuntu obeera nga emizimu gy'ewamwe gyali gyagala nga gwogenda ogifumbira ekijjulo, buli sizoni eyo weetuuka ebigere bikusiiwa. Lwaki? Giba gikujjukiza nti olina okugenda ku lusozi ogifumbira ekijjulo. Abamu muloota n'okuloota ng'otudde ku mmere nga mulya naye ng'olumu n'abasaavinga bafu naye ng'olya. Giba gikurimindinga tayimu y'ebijjulo byaffe ekoze eki? This is the season. Era abamu ebirooto ebyo bifuna otera n'okusinkana ebizibu. That means nti oteeka okwerwanako, okweyawula ku bijjulo, ojja osobola okufuna emirembe. Amiina. Noloota nga mulya naye ogenda okwegendereza ozuukuka ng'abamu abadde bakusaavinga oba abamu bw'obadde olya nabo nga bafu. Emizimu gikweyolekera mu bantu abaafa nga gigamba gikujjukiza tulina okukola ki? Okulya. Sizoni y'okulya bwetuuka ebigere abamu bikusiiwa. Amiina. Abalala ojja okigenderere nti waaki n'obeera mu ngatto waliwo waaki osobola okwesala oba osobola omubiri gwe guteekwa okuyiwa ku musaayi. N'ekyo nakyo mulimu ebintu ebimu spiritual nga tuteekwa kuba na bwongo.
ojja genda okwegendereza nga waliwo omwezi gwe kibeeramu. Fewaffe wabeerangawo buli mwezi gwa Julaayi nga waliwo omusawo eyajjanga ekiro. Naye kyannewuunyisa taata waffe yali generasi nnyo, era gwe watta embuzi awaka balirwana ate buli omu bba waako. Amiina. Enkoko gye tutaagabanga batta endiga kuba twali tulunda ng'ate kubba waako. Naye ekyo ekijjulo kya Julaayi bwe kyabeerangawo ng'omusawo batta embuzi batta n'endiga n'enkoko eziwerako. Aleluya. Naye ng'omusawo ajja kiro era emmere eyo nga tugirya kiro, naye nga eyo ennyama abalirwana tekuliiko n'omu eyakola ki gwe twawanga, naye nga tulina ogirya ekiro ekyo neggwaawo, era eba esigaddewo entonotono tulina okumakya ogyokya neggwaawo, asa tubeera nga tulemeddwa. Kati ekyo nze nalwanagananga nakyo nga buli mwezi gwa 7 we gutuuka buli kyange kikuwa, kubanga sikyaddayo kugenda ku saddaaka zaabwe ng'ebintu byange bikuwa, otuusa Mukama we yakimbikkulira ne ntandika okulumba omwoyo gw'ebijjulo gukuba n'okuzikiriza n'okweyawula ku bijjulo byabwe spiritual. Emmeme yange ojjawulayo ku kyoto ekyo n'okusiibwa engalo, nti olumu nakyo okusiibwa engalo ojja okigendere, kiyinza okuba tekijjabuzi, ojja ogendererewo. Omwaka guno bwekusiiwa njagala obeerako ne notebook yo bawowandiika ogambe zinsiiye mu sizoni eno oddemu okifollowing the following year. Bw'ona okiraba nga bikwatagana tojja kulowooza nti kijjabuzi, spiritual wabeerawo. Era mu biseera by'okusiibwa engalo gendera nnyo ebirooto by'oloota n'okusiibwa ebigere. Oyo munobeera ng'olina amatu katono kokola ogenda okulanga ekintu kikusaze. Si buli kusalibwa kwonna kuba spiritual, naye waliwo okusala nga kulina sizoni yaako mwe kujjira, ng'eyo sizoni olina okuya omusaayi. Bibeera bikujjukiza nti bw'oba toyiye musa toba tutuwadde saddaaka fe tujja kulya ku musaayi. Aleluya. Abamu ebintu bino tetwagala bimanya naye ate bituyamba. Mulimu ebintu bye tulina okweyawulirako ddala. Abamu oli wano n'ebijjulo ebibeerawo, muganda wa akubembereza yakwata n'essente n'agamba munnange zino nziwaddeyo ku lwa Ssemujju kuba yatuvaako, naye nze nziwaddeyo ku lulwe. N'akwata emitwalo ngenda n'agiwaayo, emmeme eyo ne bagiyita twatende, kuba nze baŋŋamba nti obugagga bwabwe nze nagenda nabwo, naye ng'ondaba nina obugagga bwe nnina. Waliwo omusawo yabagamba nti bw'alidda n'asamira mwenna mujja gaggawala. Amiina. Kati olina okubeera ng'olwana. Amiina. Tulina okwewaayo, tugenda kukabirira Mukama. Kino kyekiseera nga tonnalya emmere ya kyamisana ogenda kulumbagana ogambe Mukama nti buli bijjulo byonna mbyeyawulako mbyekutulako. Emmeme eyo ogenda jjawulayo ku byoto byonna. Abadde bakola ebijjulo nga bakowola erinnya lyo, ogenda kugamba Mukama nti byonna byonna mbikola ki neeyawulayo. Tusigaze eddakiika ntono nnyo. Amiina. 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 Weeyawulireyo ddala. Buli kalira konna oba buli muguwa gwonna ogubadde gutabaganye n'ebijjulo ngubadde otawaana nabyo, kino kyekiseera ojja okugenda otuuka okulya nga bino bikoze eki? Endagaano zonna zewayingiramu. Abamu oyinza nakuba na musajja yali akwana n'akikuwa naye papasire nga kyeyakuwa kyali kiwonge. Bayibuli etugamba mu Bakolinso ekisooka doza sula ya 7 aga nti okulya eri ekiwereddwa ebifaananyi si kyaki. Amiina. Tekirina mutawaana gwonna kasita okisabira. Amiina. Naye wobeera okiridde ng'okigenderedde. Amiina. Manyi waliwo we tulaga jjala ate ffenna ffenna tetuli powerful, anointing yaffe tugira. Eri asobola okukirya nga anointing gwalina ezikiriza ekyo, naye ate nga gwe tokola ki tonnagituukako. Aleluya. Naye tugenda kukoola Mukama. Amiina. Amiina. Egyo emizimu girina kulya ku munnyu gwa Katonda, ezo endagaano. Amiina. Amiina. Tulina okulungibwamu omunnyu ogw'obwa Katonda ogunyurifying endagaano zaaki z'omubi. Amiina.
Amiina. Ekirala kino mbagambe kino si kyakusaba. Ninaffe twegendereze okulya engeri gye tulyamu. Tulekerawo okumala galyalya. Amiina. Tulekera abooluganda oyinza okubeerawo nga mazima ennyama olwawo okugirya. Naye tekuwalula kumala galya. Nze nneneko ebiseera bye natambuliranga nga mazima n'olukumi olugula ka keeki sirulina. Naye ng'otulina keeki n'ogamba ne mazima ne keeki neekulema okulya. Ne mutuula mu bbaasi bamugenda Masaka ne mutuuka Embizi 4 ne baleeta enkoko ne bagikuyisako bati amazima ga Katonda nga mazima agagula enkoko togakola ki? Tugalina. Naye abooluganda wendi ng'ogenda nali nsoma. Nasomera Kampala High nga nsoma HSC nasulanga Mulago n'entambula. Noyita ewandege yange enkoko yeetooloola bw'eti mu gundi mu kyuma ne yeetooloola. Ne ngamba naye omulimu gwe ndisooka okufuna. Amiina. Nenda kugula enkoko eyo ngituuleko bw'omu. Ni bwe nava mu ssomero nanywa bunyi mwenge. Mbeera yakalubira ddala saafuna ku ssente zikola ki? Zigula nkoko eyo. N'ekisa kya Yesu kino bannange. Kati nina ssente zisobola okugula enkoko 3 ezo ne nziteeka ku suwa. Naye ate ne Yesu si ye mwangu. Kati ebifo ebibiri eby'enkoko sibimalaawo. Olyako bw'oti ogenda okula ogenda ne baga abasumba mwe bamusooka yeeri ku mmeeza. N'otuukira baga musumba kankongere ku kifi ky'ennyama. Ne bw'ona ogiteekako sijja gimalawo nja gyonoona. Namuga ateekako kimu n'enkoko ate ne musumba ng'otutte kitolo kanko nedda. Ogenda okulaba nti bannange eno keeki ya musumba ne bajja bagikuwa nga nnamba nnene eddala ddamba omusumba n'odda nali awaka. Ne maama ebiwoomerera sikyasobola kubirya. Abaana ne bagirya. Kati baana bange be bafunamu. Ku myaka gyabwe waliwo keeki wejja nga nnamba awaka. Nemala awaka buli lunaku bajja ne basalirako ne balya. Buli lunaku ne basalirako ne balya. Femuna ku mbaga nga tugenda nga tulya sugar coating kwe tulwanira. Abakulu be balyanga keeki. Kati kyenkusaba beera mugumiikiriza. Beera mugumiikiriza kiseera kijja tuuka. Byonna byolaba bikumalamu ng'osobola okubifuna. Tulyenga okulya kwaffe nga kuweesa Mukama Katonda ekitiibwa. Okunywa kwe tunywa kuweesa Mukama Katonda ekitiibwa. Tetunaakoma okulya ate weeyigirize ne w'obeera awaka osembere ku mmeeza yo entukuvu nga ggwe. Yesu Kristo agamba nti guno gwe mubiri gwawe gwe mulya. Guno gwe musaayi gwaggwe endagaano empya. Mukikole ng'okunzijukiranga. Nawulirako eyabuulira enjiri okwo ng'agamba nti n'okusembera byonna bifaananyi bya ndagaano nkadde. Enjiri ngiwulira. Oba Yesu yali wa ndagaano nkadde simanyi. Yagamba nti mukikole ng'okunzijukira. N'agamba nti n'okunaaza ebigere nako kiki? Bifaananyi ndagaano nkadde. N'enjiri gye tuwulira nayo tugikole ki? Tugyegendereze. Kale tugolokokeko bigere byaffe. Ogenda sooka weebaze Katonda olw'ebigambo by'owulidde. Ani njagalayo abantu babiri ng'olina ky'ofunyeemu bigambo bye twogedde nga tetunasaba. Wanika omukono. Maama otegeddemu ki? Yesu yeebazibwe. Kati nze twaliko bannabbi b'obulimba twalyanga ebijjulo. Ate ye nga talya nga neebuuza nnyo lwaki talya. Kati ntegedde ne weeba hotel oba kyonna kyonna teryakola kubanga nange olaba oluusi nfumba bufumbi emmere n'engiwonga mu ndagala y'omusaayi. Kati bino oluusi otunira KFC n'ogendako eno ku Serena wawawa. Waliwo omukwano gwange omu ye yagenda mu Serena Mukama n'amugamba ati Serena nga wogiraba ey'ebbeeyi. N'amugamba tolyangayo mmere. N'amuddamu n'amugamba tolyangayo mmere. N'awambibwa lwakulya. Yesu yeebazibwe. Ntegeredde ddala buli kintu kyonna n'omuntu ne wampita ku birthday party Katonda kyataliimu sigenda kuddamu kulya bye sitategedde kubanga okulya kwe kutuyingiza. Ate tweweeyo n'okusabira bye tugenda okulya. Yes.
ne bye tweweeyo okubikola ki okubisabira. Wabadde omulala awanise omukono. Yebazibwe nze kyenjizeemu ffe ewaffe naffe twakulanga nga waliwo obusamize nga batuliisanga ennyama tebakkiriza eggwemu omusaayi ate tetutirekako mwenyu ate ng'olina okugirya ku mpaka. Kati ekirala nsumba kyoyogeddeko ku ky'abasajja, waliwo omusajja eyajja mbu ankwana ayagala kumpasa. Kati nze nembuuza nnyo Mukama, oyo omusajja nga bwakugulira yadde soda weeti olwotodda mu kyalo. Kati nembuuza nnyo Mukama, nemubuuza Mukama nandaga nga oyo omusajja namala. Kati bwe yangamba tugende out nze ngamudoojinga nga mugamba mbeera bize. Kati lumu namala nanja tulya nangamba olemeseza ebintu pulaani zange okugenda mu maaso, emikisa gyange gyonna ogisibye. Kati nze nensirika nemala nemubuuza nze alina emikisa gyo nanga. Kati ndooza yeekanga okuba nze kye namubuuza nali ndina kyenkirinako. Kati namala nagamba nedda si kyentegeeza naye munange. Nemulaba nga yeebuzaabuza naye ng'ekyali ekikulu yali ayagala kumpamba through sex. Kati awalala nakolerako Abaarabu baali bazungu. Kati nga nabo waliwo Idi eyatuuka kubanga kampani yalina ba directors ab'enjawulo nga mulimu n'Abaarabu. Kati nze gyendi naye nga nsabira nnyo baanange. Bwe byatuuka ebiseera bya Idi ekyuma nze gwe kyakuba omusaayi ne gufuluma nentegeera. Kati ne bamala ne basala ente ne batuwa. Bwe batuwa buli omu ennyama bamuwa kilo 3 naye nenfuna enze ebirooto nga Mukama alaga eri yali sacrifice nenkitegeera neŋŋamba omulundi omulala sijja kugirya. Kati bwe nayali njagala okuddayo okukolayo nga mukwano gwange angambye waliwo department eyavuddemu omuntu naye nga basasula ssente nga nnyingi. Nenjagala okuddayo nentwala application ne basanyuka nnyo nendowooza omulimu bagumpa. Kati nemala nenemerako Mukama nga siraba we bampita. Nembuuza Mukama kiki. Mukama nandaga nga baali baagala kunsaddaaka nze n'abaana. Kati twegendereze bye tulya n'ebifo bye tubeeramu tubeere nga tukola ki? Haleluya. Tubyegendeza. Nze musumba byayogedde byonna ne bye sitayogeddeeko lwa budde naye nga byonna nze mbirabyeko. Haleluya. Ne webeera pate ya ku mulimu weegendereze. Amiina. Ne webeera pate ya ku mulimu. Abamu tulina emirimu gye tuvuddeko naye nga buli wooloota ku mulimu gw'okyaliko. Wakuleko emyaka 8 emabega naye nga gw'okyakola ki? Naye abamu initiation zibeera mu bijjulo parties zibakola ki? End of year parties. Kano ng'amaliriza nga ndoota abo abazungu nga bayimiridde nga bagamba eyo saddaaka nsava tugyetaaga. Naye mu kirooto nze nasigala nkoola Mukama mpaka saagendayo kukola ate era naloota nga nzirayo okukola ate nga navaayo mpaka Mukama bwe yandaga nga nvuddeyo mu byoto byawe. Kwe nasaba nnyo Mukama ne ŋŋamba nzijjayo emmeeme yange. Kati naawe ogenda kusaba emmeeme yo ogijjayo yonna gye badde bakola ki? Ne ku bijjulo byonna bye walya. Amiina. Kale twebaze Katonda, mwebaze olw'ekigambo ky'owulidde, mwebaze Mukama olw'ekisa kye, mwebaze Katonda olw'obulungi bwe, mwebaze Katonda mugambe Mukama Katonda nkwebaza olw'ekisa olw'omukwano, nkwebaza ye Mukama Katonda olw'ekigambo ky'owulidde era nsaba Omwoyo Omutukuvu oyongere okumbikkulira Mukama Katonda, Mwoyo Omutukuvu yongere okumbikkulira Mukama Katonda. Kitange Mukama mmanye era ntegeere Mukama Bayibuli egamba mu Jeremiah 33:3 tukoole nawe n'otuyitabanga n'otwolesa ebikulu n'ebizibu. Katonda mwana mu kitange taata twenenya Mukama Katonda olw'ebijjulo byonna bye twalya, twenenya olw'ebijjulo byonna ebyakolebwa bakadde baffe bye baakola Mukama Katonda mu maka gye twakulira, twenenya olw'ebijjulo byonna Mukama Katonda bye tweyigiramu Mukama taata Musayi gye gwatugula, emirimu gye twakolanga Mukama, twenenya olw'ebijjulo byonna Mukama Katonda mu bannabbi b'obulimba Mukama waliwo ebijjulo bye twayingiramu, waliwo ebijjulo bye twakola Mukama, naye omulokozi Yesu Kristo Mukama twenenya kitange Mukama mwayogera mu kigambo kyo Mukama mu Bikulu bya Ttume essula 17 olunya olwa 30 ebiseera ebyobutamanya tewabijjukira noyeyagala abantu bonna okwenenya. Naffe olwaleero Mukama tuze okwenenya olw'ebijjulo Mukama bye twenyigiramu, ebintu bye twalya Mukama netunda emyoyo gyaffe, ebintu bye twalya Mukama netunda emmeme zaffe Mukama, ebintu bye twalya Mukama
tetukiwanyisa emikisa gyaffe nga twakiwanyisa lwa byakulya nga twakiwanyisa lwa byakulya. Mukama ddala asaasula osonyiwe bataata we twayambulibwa taata nga tuyita mu kulya, we twayambulibwa nga tuyita mu bijjulo. Omulokozi Yesu Kristo Mukama tukwegayiridde Mukama osasula osonyiwe, osasula osonyiwe omulokozi wange Yesu omulokozi waffe Mukama ddala. Olwaliro Mukama ddala tunywa omusaayi gwa Yesu, tunywa omusaayi gwa Yesu Mukama ddala okumalamu amaanyi buli ndagaano yonna gye twalaganira mu bijjulo. Katonda omulamu taata olw'omusaayi gwa Yesu Kristo Mukama buli ndagaano Mukama ddala eyanywezebwa Mukama mu bijjulo Mukama eyatwambaza obwenzi eyatunafuya Mukama eyatwambula Mukama ddala ekisa ekyokusaba taata waliwo ekyatwambula ekisa ekyokusaba nga byali bijjulo Mukama waliwo ekyatuuzibwa amaaso ag'omwoyo Mukama tetukyalaba tetukyategeera lwa bijjulo Mukama naye olwaleero tuuze Mukama osasula osonyiwe osonyiwe Mukama ddala ebijjulo byonna Mukama njaga gende maaso okabire Katonda ti Mukama ddala waliwo endagaano eyanywezebwa mu nze olw'ebijjulo naye olwaleero olw'amaanyi g'omusaayi gwa Yesu endagaano eyo ngisatula ngisasaamu. Genda maaso ng'osatulula buli ndagaano zonna ezanywezebwa mu bulamu bwo olw'ebijjulo bye walya, oba byali by'abannabbi ba bulimba, oba byali by'abasamize, oba bijjulo eby'ekika lwali lumbe, gyali mikolo gya kika, byali bijjulo bya lubaale, byali bya nnabazaana, ebijjulo eby'obusamize byonna Mukama ddala mugambe Mukama ddala endagaano ezo zonna Mukama zeyawulako zisazaamu, sazaamu buli ndagaano, sazaamu buli ndagaano, bakisazaamu, sazaamu buli ndagaano n'omusaayi gwa Yesu, sazaamu endagaano ezo zisasemu endagaano ze ezanywezebwa endagaano ezisayimiridde ez'abakadde bo mugambe Mukama olwaleero neeyawula ku myoyo gyonna ekibadde kinnondoola ekirondoola emmeme yange nga kimanja okugifumbira ebijjulo. Katonda balabutaala njawulayo emmeme yange ku byoto byonna taata Mukama ebijjulo gye byakolebwa njawulayo emmeme yange yawulayo emmeme eyo yawulayo emmeme eyo yawulayo emmeme eyo ku byoto ebyo yawulayo emmeme eyo ku byoto ebyo yawulayo emmeme eyo ku byoto by'ekika yonna byoto by'abalubaale byoto by'abannabbi b'obulimba yawulayo emmeme eyo mugambe taata njawulayo emmeme yange n'omukisa gwange gwawulayo yawulayo omukisa gwo yawulayo omukisa gwo gwawuleyo emmeme eyo gyawuleyo n'omukisa gwo n'ebintu byonna Mukama kitange byonna gye nawambibwa nga mpambibwa Mukama olw'ebijjulo Bayibuli eyogera mu Isaaya 9 Mukama kitange olwaleero nsumululwa mpeebwa Mukama mpeebwa kitange baayo mu buwambe emmeme yange gye yawambirwa yonna mukisa gwange gye gwawambirwa kaata olwaleero emmeme yange baayo mu linnya lya Yesu baayo mu linnya lya Yesu balyakutunabalaba mu linnya lya Yesu balyakutunabalaba Ovayo, Polinyana Susumana, Ovayo, Yawulayo emmeme eyo, yawulayo obulamu bwo, yawulayo amagendago, your destiny. Retrieve your destiny from those old past. Retrieve your destiny. Retrieve your treasures from those old past. Retrieve your destiny. Retrieve your treasures from those old past. From the hands of the wicked. Retrieve your destiny from the hands of the wicked. Retrieve your treasures from the hands of the wicked. By the blood of Jesus. By the blood of Jesus. By the blood of Jesus. Buli kijjulo kyonna nga kikyaba nky'obulamu bwange olwaleero
gitomera omuliro, gitomera omuliro, gitomera omuliro, gitomera omuliro, gitomera omuliro, gitomera omuliro mu linnya lya Yesu, mu linnya lya Yesu. Kyawandiikibwa mu Bakolosaayi 2:15 nti ku musaalaba wayambula ab'amasaza, abafuzi n'emyoyo gyonna, wajambula amaanyi, obufuzi n'obuyinza. Ayi Mukama, olwaleero emyoyo gyonna, oba gy'abannabbi ba bulimba, oba gya kika, oba gya busamize, njambula amaanyi, obufuzi n'obuyinza, njambula amaanyi, obufuzi n'obuyinza, njambula amaanyi, obufuzi n'obuyinza, njambula amaanyi, obufuzi n'obuyinza, njambula amaanyi, obufuzi n'obuyinza. Ayi Mukama, olwaleero yonna gye bandisize bijjulo ne bakyusa omukisa gwange, ne banyambula emyoyo egyo, ngisiba ku njegere z'omuliro, ngisiba ku njegere z'omuliro, ngisesemya ebyange, ngisesemya ebyange. Genda maaso ng'ogisesemya ebibyo, 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 genda maaso ng'ogisesemya ebibyo. Mugambe nti ayi Yesu, ayi Yesu, njawulayo buli kyamuwendo, buli kyabugagabwa ekibadde mu mikono gy'omubi, olwaleero olw'amaanyi ag'omusaayi mbyawulayo, mbyawulayo mu linnya lya Yesu, mu linnya lya Yesu, mu linnya lya Yesu. Gamba ayi Yesu, na buli ndagaano nga yalagaanibwa emirembe gy'emabega bajjajjange gye baalagaana mu bijjulo, endagaano nga zisibwa bujja, ezizze nga zisibwa bujja olw'ebijjulo, olw'ebijjulo, olwaleero zisazaamu n'omusaayi gwa Yesu, era nzeyawulirako ddala, nzeyawulirako ddala ne buli myoyo gyonna, ne buli myoyo gyonna ekibadde kinnondoola, ekibadde kinnondoola olw'endagaano ezo, olwaleero nginywesa musaayi gwa Yesu. Owemmanga ayimirizaawo tumala okukola declaration zino. Ayi Yesu, endagaano zonna nga zibadde zinywezebwa olw'ebijjulo, ayi Mukama, nzisazaamu n'omusaayi gwa Yesu, n'omusaayi gwa Yesu. Era olwaleero emyoyo gyonna, emyoyo gyonna ekibadde kimmanja ebijjulo, nginywesa omusaayi gwa Yesu, nginywesa omusaayi gwa Yesu, nginywesa omusaayi gwa Yesu. Myoyo mmwe temunnanga gyendi, mbawadde omusaayi ogusinga omuwendo, mbawadde omusaayi ogusinga omuwendo, era mbeeyawuliddeko ntwala mu linnya lya Yesu, nga nsembera ku mmeeza entukuvu olunaku lwaleero. Ayi Mukama, nga ndya omubiri gwo, neka gubeere omubiri gwange, wabeerewo alignment wakati w'omubiri gwange n'omubiri gwo, nga nnyo omusaayi gwo. Ayi Mukama, leka omusaayi gwo gutambule mu bulamu bwange, mu misuwa gyange, mu nsi yange ey'omwoyo. Ayi Mukama, endagaano zonna ez'emabega ezakolebwa abansooka eziddamu kuyimirira, naye endagaano y'omusaayi enywezebwanga Mukama, na buli kyakulya ayi Yesu ekinaateekebwanga mu maaso
leka kitukuzibwenga omusaayi ayi Mukama ntuuse mu kiseera ekyokulya ndya mubiri gwo n'emmere gye tugenda okulya olwalya. Ayi Mukama kibeere ekijjulo ekinjawulira ddala ku bijjulo abaasooka bye baali nange byensize ngandya. Ayi Mukama olunaku lwaliro ye turning point eri obulamu bwange nga sikyaddayo kwatagana na bijjulo byonna. Nkwebaziza nnyo Yesu, nkwebaziza nnyo Mukama.